Bugembe ayogedde ku nsonga z'omukyala eno mboozi nyuvu tobisubwa bibino songa omukulu balamu barugahale okugamba Bobi Wine ajje amuyimbire ku kivulu kya muhoozi bibino nabyo mbirese ebizuuse omukyala Barbie Kyagulanyi Ssentamu munange avuddewo bw'atyo n'abeeranga ategeeza ki tosubwa okwosaako ne mboozi endala nnyingi bampita Vicky nsinzira ku Vicky exclusive buterevu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabe jimpeleka like boba tunaba kubeera ngate ogikampera. Tubeera proudly sponsored by Viva Organic Natural and Healthy Products. Basangibwa ku Access Building Rwaga Road genda abakujanjabisa eddagala eri obutonde. Ate ye Hajati Kalodo musomi wa dduwa singa olina ebizibu ebyenjawulo otawanyizibwa mu business okola ku nsonga z'amakolo goba kubya passports oba visa oba oyagala butuuze mu nsi ndala. Enamba y'essimu yiyawo mu kitabo ekiri mu Krani esembyayo 067 ankale Barbie Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo avudde naberanga munange akutira abakyala okubeeranga bakozi ddala ono abadde asinzira wali eri ku mukutu gwe ogwa TikTok bw'atyo n'agamba nti abakyala ebiseera ebisinga munange ensonga bazinterpreting oba baziraba bulala nabwe ekyo beesuulyayoko ogwa naggamba mu nsonga ezimu naddala bwe zituuka ku nsonga z'okwenyigira mu byobufuzi ensonga z'okwenyigira mu by'amaka ebintu ebikulu kulanya omwami nga tutunuulidde kimu kya kubeera nti nze ndi mukyala wa waka ebisigadde ebya community n'obyesamba kamukuwe osooke omwewulirireko then ate nkomewo n'amawulire gaffe amalala agasingakaawo. There are very many qualities that describe a beautiful girl, but there's this one quality that all girls should have, and it is the one that crowns all beauty. Every beautiful girl should be conversant with the social, economic, and political happenings of her society. Songa ate omukyala amanyiddwa nga Morini Nantume munange bye yakoze ku social media abantu byabalekedde ebibuuzo nga beebuuza nti addala kituufu ono photoshop nsonga za luyimba bali ku video shoot kiki ennyo munange kyenyinza okubeera nga nkugamba nti akwekuumira bwekuumizi ku mukutu nja kubanga nkutegeeza ebisingawo naye nga kyetusinga okubeera nga tumanya lwabadde luyimba essaawa ino bamaze okubeera nga bafulumya oba nga balelizinga out atago nga tadde ku bbali omusumba Pastor Wilson Bugembe yavuddeyo n'abeera nga ayogera ku nsonga ze n'omukyala amanyi ba social media in-laws kabanga kagenderedde nga bamubuuza omukyala aliwa n'afuuka aliwa naye nga munange genyinza okubeera nga nkutegeeza agesanyo nti Pastor Bugembe yasazeewo n'agamba nti ensonga eno mugimbuuzizaako ebbanga ddene mpasa ddi ye omutuufu yaani ye nnoonya kalaki nga mwana muwala ono bw'asoose okubeera nga amubuuza nti ddala kituufu pasita va mu bintu by'okutubuzaabuza onoonya muntu yenkana ki so pasita n'amugamba nti naye engeri gy'obuuzaamu ng'olinga eyeekubira paasi mu bufunze nti omukyala yabadde akwestioninga pasita Wilson Bugembe ku sheeno pasita ye yakitute mu njogera yaffe ennaku zino nti abadde yeeteze nabwe kityo pastor Wilson Bugembe n'agamba nti nkale kankuyambe nkuddemu mu ngeri nga eno bweti ne bweti lwaki nedda kankuwe akatambika pastor ng'abyeyogerera naye nga sinnakakuterako video nkusande gimpereka like oba tonaba kubeera ng'ogikampera then bw'omala okulikinga nsubscribing akatambika pastor bwe kaggwako then ngenda kuterako lumu n'akatambika Balamu Barugahale nga ali ku nsonga ya Bobi Wine okugenda okuyimbira omukulu Meja Jeno Muhoozi Kainerugaba mbasibulidde wano mubeere bulungi abantu bange tunaddamu olundi mweraba. Nsumba onoonya afaanana atya?
weebuuliza oba olina gw'obuuliza? Seebuuliza nga nze wabula kubanga obuuliza bantu kubanga tunoonya afaanana atya nze waliwo gwe mba ndowooza kubanga nze ndi sisita waliwo gwe ndowooza nti tumufunye nga tetumufunye. olina okulaba nga mbuze ndola nga tetukyamulaba. Kibuuzo kirungi nnyo because it helps me to really, yeah, that's true. What a question. Clap for me guys. What a question. Okay, I think one of the problems nga tekibadde kunze nzekka is how the devil always wants to give us a pattern. Yeah, the devil is so interested in being the father-in-law to Christians. And Satan has his daughters and his sons. We expect among the artists we are expecting to perform. One of them is Bobby Wine. Bobby Wine will perform at General's birthday. He will come and sing for the president. Yes, I will send him a card and I will pay him. I will pay him, he will come and perform. I want him to be one of the performers for that event. Yes. Why exactly him? He's a good performer. I like his music. Also, I like Bobby Wine's music. But when it comes to politics, I support more.